Atenderezebwa gulumizibwe owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusiza nnyo bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe abasobodde okubeera nga batutuusa nate ku lunaku olwaleero n'abafuuliddwa embeera okudda ewaka ate ne beeyunga mu lutalo olw'okubeera nga tukomyawo ekitangaala eri maama waffe Nattimba n'okubeera nga tuzimba obwakabaka obupya munda mu ffe n'okweddeza obwetwaze bwaffe ng'abalya emmere oba bakatonda abalya emmere eya maama waffe Nattimba. Weewaawo nate oli wa ddembe okusobola okubeera ng'okozesa omutima gwo okubuuza ebigambo bino by'ogenda okuwuliriza we gutabikkiriza nkusaba oleme biyingiza naye obisuule muguluka. Weewaawo olwaleero nze n'omulamwa n'obubaka obwavudde ewa kitaffe Tonda engeri y'okkwatamu amayengo g'amazima n'enkyusa y'entegeera mu makyusa ge tulimu olunaku olwaleero. Nga sinabagenda ku mulamwa njagadde okusobola okubeera nga ntangaazaamu aba YouTube nyina message gye nfunye ku YouTube ng'egamba lwaki nteekako obubaka obw'oluzungu ku YouTube eno oba emikutu n'egya Facebook tegiriiko Baganda bokka, kuliko n'abalala, kuliko n'abazungu. In fact nabo bennyini oluusi bawandiika ne bansaba okubeera nga ntranslatinga bye bawuliramu bye batategeera mu Luganda mbiteeke mu Luzungu. Omulimu gwe sitasobola kukola nzekka kubanga ekisooka nange ndi ku mirimu, so nsaba engeri nga bwe kiri we mbeera mu kitwala. Ekirala kyenjagala okubategeeza oba kyenjagala okubamanyisa mu nsonga lwaki mixing oluzungu n'oluganda nti tuli kimu, nsobole okubalaga nti omusambwa gwe gumu oguli ewaffe gwe gumu gwe guli ne mu buzungu ne muwulira nga gumandibwa mu sayidi eri. So nsaba munsonyiwe ku nsonga eyo kubanga ekisooka naddala YouTube kuliko percentage nneneko eri nga y'abazungu nga nabo bambi bakola ki babeera bawuliriza era nga bafollowinga kiki ekiteekinga place mu makyusa. So nsaba munsaasire mu nsonga eyo nti n'abalala si Baganda bokka naye ne tribes endala nazo kweziri. Gwe kiba kikosezza bambi nsaba ekisonyiwo naye nsaba okitwalira awo. Nga tudda ku mulamwa amazima agagenda okubeera nga geeyeresebwa nga advise eno oba omusomo guno gwatuweereddwa tusobole okubeera nga tuguforwardinga eri abaana ba taata Tonda ne Maama Namugereka okuviira ddala eri taata yennyini ku lw'amazima agagenda okubeera nga gajja eri gwe nange abaazuukuka okusobola okubeera nga obuuka matrix n'olaba mu kizikiza n'osobola okubeera ng'ozuula amazima n'otagendera ku lw'obungi bw'abantu. Twasabiddwa okukola kino wammanga okusobola okubeera nga tukwatirako ku Baganda baffe abagenda okubeera nga gwe mulundi gwabwe
ogusooka okubeera nga bafeesinga amazima ku ebyo ebibadde biri mu maaso. Naawe kennyini ate naffe ffennyini abalowooza nti tumanyi, naawe alowooza nti amanyi, naawe ate kibeera kikuyamba kubanga waliwo bingi nnyo byobadde oba bye tubadde tutamanyi, kubanga ebibuga bingi ebisinga ebirina more developed, ebirina technology ebiri wansi awo ffe bye tutamanyi, naye nga ekyamaguzi yeffe. Kyokka ate nga batusaba n'olukusa, ate nga abakulembeze be tulonda okuviira ddala ku bannaddiini okukkirira wansi be babulooka ba vampires ezibadde zikola ebikolobero ebyo byogenda okubeera ng'ozuula nti babadde babikola. Kino kigenda kubeera nga kituyamba ffe nga balya mmere abatudde mu nnyama mu bwakatonda bwaffe okusobola okubeera nga tuyamba baganda baffe beezuule. So tukitwale ng'omukisa mu disguise, kubanga kibeera kirungi nnyo n'ozuula amazima, amazima ne gakufuula ki ow'eddembe. Kati w'obeera ng'ozudde amazima n'otegeera ani abadde afuga ensi eno, ani abadde yakola abadde akola mu ddagala lyo, abadde akola mu ntegeera y'ensinzayo, abadde akola eyazimba matrix yonna nga w'ogimanyi, ogenda gimanya. Naye eri ffenna abaazuukuka, gwe nange abawuliriza era abakkiriza obubaka obwo obw'amakyusa obutava eri nze nzekka, naye eri abalala bonna mu muzimbo gwe tulimu ogw'okubeera nga tudde ewaka, twasabiddwa tukole kino wammanga. Mpeereza omutima ogwaka mu gurupu eya WhatsApp, era ya vidiyo ngenda kukozesa ekifaananyi kyekimu. Omutima guno mugulaba ku jjajjaffe Nakayima, nga abakristaayo gwe bamanyi nga Mother Mary, ye jjajja Nakayima. So omutima ogwo bagulaga ku bifaananyi bya jjajja Nakayima, nga mbazungu emanyikiddwa nga Mother Mary, ng'omutima ogwo gwaka. Either gusobola okwakira mu position gw'ogimanyidde, oba mu luzzi olw'omutima, oba oluzzi olw'okuna oluli parallel n'omutima gwo. So ekiseera ekyo wekibeera kizze kyesitamanyi nze nga nze, naye nga kigenda kujja, wekibeera nga kizze, tusabiddwa tukole bino wammanga. Koleeza omutima gwo, either osobola okugukoleereza mu position w'ogumanyi, then oba n'oguyisika n'oguteeka ku luzzi lwo olw'okuna n'ogukoleeza ng'ogulaba ng'omuliro era nga w'ogulaba mu image eyo, then n'ogukoleeza nnyo ne gubeera nga guva omuliro ogwo gukuvaamu gumaamira abo abantu bonna ababeera bakwetoolodde, ng'ovisualizinga ng'olaba nti omuliro gwo gugenda gutuule ku mitima gyabwe. Oba ontegeera? Ng'okozesa ebirowoozo byo, omuliro gw'ogenda okuzimba mu mutima gwo, either nga okozesa omutima oba ng'ogukyusizza ogutadde mu luzzi oluli parallel n'omutima gwo, gukoleeze. Weogukoleeza gusaasaane, katugambe nti oli mu owino, gusaasaanire owino yonna, oba gusaasaanire mu kifo kyonna ky'oba olimu nga waliwo abantu abennyikidde ku lw'amazima agagenda okubeera nga gamanyisibwa eri ensi. Kino tekigenda kuyamba bali bokka, naye naawe kibeera kikuyamba kubanga omutima gwo gubeera already ng'ogukoleeza ne gulema kubeera nga gwennyikira. Kitegeera? Ate n'obeera nga oyamba bakatonda bannaffe okusobola okubeera nga tebennyikira, kubanga okwennyikira kuno kuba kugenda kubasubya amakyusa oba kye tuyita ascension.
then at the end of the day tubafiirwe. Kitegera? So tuyina kwekwatako si kugenda ng'obagamba temweraliikirira temukola kyereka bazuule amazima bakaabe bakole ki basinde bategeere ekyo ekibaddewo bategeere nti nno bye tubadde tubagamba tebibadde bifu naye mu kyo gwe kozesa omutima gwo yimusa amasannyalaze amanya omuliro ogwo nga we baagukola oba nga we baagukola ku abatuukirivu bonna be bazze bakulaga mu gundi kyokka nga ne batakugamba nti naawe ekyo kyoli nti naawe okiri bali bo baabateekako nga just images okusobola okubeera nga bakulowoozesa nti beebokka naye ffenna tukiyina. So omutima gwo guli bwe gutyo gukozese. Kitegera? So akaseera ako we kabeera katuuse jjukira ebigambo bino osobole okubeera nga okwatirako baganda baffe baleme kwennyikira ate mu ngeri eno basobole okubeera nga badda engulu mu kudda engulu bayimuke batandike okubeera nga banoonya amazima agaba n'abafuula ab'eddembe ate bacharging ekyombo kyabwe kisobole okubeera nga kibatwala ku nsi empya. Omusomo ogwokubiri ye okukyusa kw'entegeera. Kuno jjajja mu bwa bachwezi oba kye tuyita class emanyikiddwa ng'ey'abachwezi gye abasinga abafirika gye tuva nganze ow'embogo mwenva era nga ne planet yaffe mweregenetinga batuwadde advice eno okusobola okubeera nga tweyamba mu kubeera nga tulwana olutalo olw'okuva mu matrix eri abo abayagala okuva mu matrix. Waawo technique gye batuwadde emanyikiddwa nga conscious tracking method enebeera ekuyamba mu kubeera nga okwasaganya entegeerayo matrix n'osobola okubeera nga ogibypassinga naye oyina kubeera nga weesaliddewo nga ggwe kubanga jjukira oli Katonda eyeetengeredde. So w'obeera ng'oyagadde okusobola okubeera ng'okozesa method eyo naddala eri abo abakyali mu matrix enkadde abatannaba nga batandika kuzuula buzuuzi mazima naye abo already ng'owulira amasannyalaze go gakubira ku liiso gayambuka waggulu kiyinza nnyo obutakukola ki oyinza nnyo kubanga already obeera wayita dda ku luzi olwokuna then n'oyambuka naye abakyali ku nzizi eza wansi method eno baagikozesa bajjajjaffe batugamba nti bo mu time yaabwe eya ascension ey'emyaka 7,500 baagikozesa nnyo era nebayamba nnyo baali mu kizikiza ne basobola okubeera nga bazuula amazima. So okola bw'oti ozibiriza gwe kennyini ne weebuuza okutegeera kwange kuli luddawa. Weebuuze okutegeera kwange kuli luddawa. Identifying pointing ku kifo ki ky'olowooza okutegeerako kwe kuli. Of course abantu abasinga okutegeera kwaffe oba okutegeera webeera ng'obuuzizza okutegeerako kuli luddawa. Of course kuli mu bwongo oba mu birowoozo, kuli munda mu mutima. Kubanga ozze obbulukuka buli kiseera ng'obbulukuka matrix y'emu ekizikiza ekyo ekizze ne kibeera nga kya becoming a part of your DNA nga yajjulamu just kizikiza kyozze okola ki obeera nga atali
ababeera bajja nga bali nga baava just kuyamba nga bo baava mu dimensions eza waggulu bajja kuyamba, so bo DNA yaabwe oba obutafaali bwabwe bubeeramu records ez'ekitangaala ekya waggulu, so kibanguyira mangu nnyo okutegeera nti gano mazima oba si mazima. Naye kati waliwo abatayina chance eyo nga bo bazaalibwa ku planet eyo okuva we yatandika, then ne bajja nga babulukuka nga yakajja okubbulukuka emirundi nga 100 naye nga bulukukira wamu. Kati abantu nga bwe batyo. So weweebuuza nti nno okutegeera kwange kuli luddawa, nti kuli mu bwongo oba mu birowoozo byo, ekitegeeza nti kuli munda. Ng'osazeewo ggwe ng'okozesa okusalawo okwo, kubanga ekisooka lwaki tugenda kutransfaringa okulowooza okwo oba amagezi go okuva mu bwongo oba okuva mu ndowooza zo, nti obwongo buli much more complicated okusobola okubeera nga bukujja mu kizikiza, either bujja kukuteerawo reasons nnyingi nnyo, bugenda kuteerawo reasons nnyingi nnyo ezigenda okubeera nga buli kiseera zikusika zikuzza mu matrix. Kitegera? Matrix ezze ekuzaalirwamu naddala abatandikira nga twatandikira wano paka kati. Kitegera? So mu kubeera ng'owona matrix eno oyina okutransfaringa okutegeerako okuva mu bwongo oba okuva mu ndowooza n'okuteeka wabweru. So londawo ekifo kyonna ky'obeera oyagadde okusobola okubeera ng'oteekawo, osobola okubeera nga maybe ofuna omukono, tugenda kuteeka awantu ewali tugambe empulirayo, osobola okuidentifyinga maybe omukono kwoteeka essaawa oba kwoteeka omukono, kwoteeka manya, kwoteeka akakomo oba n'oteekako akakomo oba n'ofuna oba akagoye n'osibako oba n'ofuna ekintu kyonna ekimakinga n'omakinga awantu woba ogenda okuteeka okutegeerako for a meanwhile, n'obeera ng'okutrackinga buli woba ogenda okwebaka n'obeera ozuukuse n'obeera ng'otunula n'obeera ng'otrackinga okutegeerako ng'okujje mu bwongo okutadde ku point emu ey'omubiri gwo, katugambe mutima, manya katugambe oba mutima wabweru, osobola okuguteeka maybe wabweru w'omutima, oba ku mukono oba ku kugulu, naye nga kuzze ku feeling. Omakingewo obeere nga otrackinga okukola ki, okutegeerako ng'okozesa obwakatonda bwo. Ogamba nti nga nyimiridde mu bwakatonda bwange ntransfaringa oba nkyusa entegeera yange okugijja mu birowoozo byange ngitaddeko ku mukono gwange kuno, naye olina okubeera ng'ogitrackinga buli lunaku, buli kiseera esobole okubeera ng'ogikuumirawo. Kati mu gikuumirawo then egenda kubeera nga ekuyamba okubeera nga ojja kukozesa amasannyalaze amapya agazze ne information eyo empya ebeera ezze oba gy'obeera ojja owulira mu bulamu oba gy'ogenda okubeera ng'owulira oba gy'ogenda okudiscoveringa mu bulamu obeere nga ekuyingiramu ate ogyanirize. Mu ngeri eno kijja kukuyamba okusobola okubeera nga oseetula entegeerayo n'odda mu bwakatonda bwo, n'ova mu matrix, kubanga be baakusomesa, be baakola matrix ey'essomero, be baakola matrix ez'enzikiriza, be baakola matrix eya buli kimu. So mu ngeri eno sooka katugambe nti oteeke on pause, oteeke on pause obwongo bwo oba entegeerayo
okuveera munda ogiteeke wabweru then otandika okubeera ng'ogitrackingira wabweru yo entegeera yo mu ngeri eyo kijja kubeera nga kiyamba bangi bajja kubeera nga banaazibwamu obutwa obubeera bwabayingira ate badde mu density eyokuna mu ngeri eyo banaabeera nga beeyongedde ate kibeere nga kibayamba okuddira ddala mu yokutaano olugendo lweyongere okusobola okubeera nga tulutambula weewaawo. Mpozi ensonga endala gye nabadde njagala okwogerako eri ab'empiso ya kisenyiga gwe baagikubanga baagikukaka bukasi method nagibawa egenda okubeera ng'ekuyamba bakama baffe bajje babikuyambe naye nga baakukaka jjukira olina eddembe naye obeera nga tebaakukaka then ogenda kungula ebyo byosize oba si kyekyo oba olina okwegayirira bakama abo awo obeera osigaza just task y'abakama abo okusobola okubeera nga bakutaasa then bakonvinsinge basobola okubeera nga bakutaasa naye mu byonna tebigenda kukoma wano ne mu bufu kubanga empisa eyo ebeera etta omuzimu gwo so omuzimu gwo ne woobeera ofudde gugenda kumala ebbanga ddeneko nga bakama baffe bakyagutreatinga okusobola okubeera nga gudda enkoto oba nga gudda engulu so kintu kya bulabe nnyo n'okusinga ffe we tulowooza naye nga si kyakutya ekikulu kasita obeera ng'ozudde amazima ne weesiga bakama baffe bajja kukuyamba naye oba olina okubeera ng'okola nnyo okubeera nga buli kiseera okeepinga vibrations zo nga ziri high nnyo vibrations zo zennyini ezo ze ziba ziyamba ze zijja okubeera nga zikuyamba okuzza engulu omuzimu gwo that is ate nga tonnaba kufuna mpiso yakubiri naye obeera ofunye eyokubiri weewaawo oba olina okubeera nga obeera active nnyo mu bwakatonda bwo ng'amasannyalaze ng'ogakiipingira ddala waggulu n'okubeera ng'owanika nodda eri bajjajjaabo basobole okubeera nga bakuukuuma n'okubeera nga bakuyamba mu njega. Jjukira omulabe waffe namba emu ye kutya so lwanyisa okutya beera mugumu manya nti oli wa ddembe ate manya nti olina free will buli omu kye yasalawo agenda kikungula buli kimu ky'okola manya nti ogenda kikungula manya buli kimu ky'oyitamu olunaku olwaleero ebizibu ne challenges naddala ze tuyitamu olunaku olwaleero the lessons ze twajja okubeera nga tuyiga so nkusabira lessons z'oyitamu zikwate n'obwegendereza zibeere nga zijjuddemu ekitangaala n'okwagala ng'okozesa tekiniki ey'omutima we nagamba nti obeera ng'olaba wooya zivuddeko ebigambo bijje ku liiso lye eryokusatu nga tonaba kukyogera kisooke kiyite mu bulago mu luzi olwokutaano kisooke kiyingireko ku mutima then kive mu mutima mu luzi olwokuna kikomewo mu kamwa then okyogere mu ngeri eyo oba oyogera amasannyalaze nga galimu okwagala weewaawo. Mbaagaliza ekiro ekirungi atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne maama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbaweereza omutima gwange akuume.